السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تبالا مسزا بنفي منا أبتوليزا okuva mu mpuyi ez'eggwanga lino n'ensi yonna okutwaliza ewamu. Allah subhanahu wa ta'ala yenanyini matenda amalungi era amajjuvu akyusakyusa embeera nga wetwogerera olwaleero tuli mu kakuba alhamdulillah. Tusaba n'abo Allah subhanahu wa ta'ala abatannaba kufuna nkuba kubanga Sheikh Kinobe niwakubadde olabanga enkuba netonye Kampala naye ate waliwo ebitundu ebirala enkuba miki enkuba gyetali. So Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tuwa obulungi bwayo n'abo abatalina nkuba Allah subhanahu wa ta'ala nabo abeere nga bawa enkuba. Olwaleero biidhnillahi ta'ala tugenda kutambula n'omusomo ogukwata ku bwetteeka bw'omwezi ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Ramadan nga bwe tuzze tutambula mu misomo gyaffe egy'emabega. Mulundi ogwasooka oba ku lunaku olwokutaano twalaba ekintu kye bayita sawumu oba okusiiba ne tukinyonyola bulungi nga abamanyi b'eddiini yaffe y'obusiraamu bwe bakirambika ne tubeera nga ekyo twakitunuulira ne tubeera nga tukirabira ddala bulungi era ne tutunuulira n'empagi ebbiri ez'okusiiba nga twagamba nti okusiiba kulina empagi bbiri nga empagi esooka tugambye okusiiba kulina empagi bbiri ng'empagi esooka aniya yenniya era enniya yo ku mulundi ogwo twagisomesa ne tubeera nga tugigaziya n'abamanyi bigaba bagyogerako. N'empagi ey'okubiri al imsaaku okweziyiza okulya, al imsaaku min tulu'i alfajiri okuva emmambya lw'esala ila ghurubi shamsi okutuukira ddala enjuba lwegwa. Olwaleero biidhnillahi ta'ala tugenda kutunuulira ekigambo obwetteeka bw'okusiiba. Abaffe okusiiba kuno kwa kyeyagalire oba okusiiba kuliko oba kwa tteeka kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okusiiba nga bwe twannyonnyola nti mpagi yakuna mu mpagi ez'eddiini yaffe busiraamu. Wa farada Allahu subhanahu wa ta'ala siyama shahri Ramadan, era Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako okubanga tusiiba omwezi ogwa Ramadan era n'afuula okusiiba empagi ey'okuna mu mpagi z'eddiini yaffe busiraamu. Era nga bw'omanyi ekigambo kye bayita mpagi buli lwe kiva mu kintu kitegeeza nti awo walina okusigalawo obunafu n'obukendeevu. So buli muntu yenna ateekeddwa okumanya nti okusiiba si kintu kya kyeyagalire wabula mpagi Allah gye yatulaalikako ng'abakkiriza tubeere nga tusiiba olw'emigaso gy'okusiiba emingi nga bwe tujja okugiraba insha Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba Surat al-Baqara aya 18 musatu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti ya ayyuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza kutiba alaykumus siyam mulaalikibwako okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaaliwo olubereberye lwammwe musobole okuba nti mutya Allah subhanahu wa ta'ala oba mufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati ekisookera ddala bw'obanga osomye aya eyo nga bwe tugambye nga bwetambula ti ya ayyuha alladhina amanu Allah yakoola abakkiriza. Era emisomo egyasooka twalaba abantu omuntu ateekeddwa okuba nti asiiba Allah subhanahu wa ta'ala gwe yayita oba gwe yakoola. Ebiseera ebyasooka emisomo gyaffe egyasooka wiiki ewedde twatunuulira omuntu oyo ateekeddwa okuba nti asiiba kuba si buli omu ajja kusiiba wabula Allah yagamba bakkiriza era twalaba omukkiriza era ne tulaba butya omuntu kyateekeddwa okukola okufuuka omukkiriza omulungi owannamaddala. N'agamba nti kutiba alaykumus siyam mulaalikibwako okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaaliwo olubereberye. Bw'oba oyimiriddeko awo katono awo osooka n'omanya nti okusiiba kuno si ibaada mpya mu busiraamu ate si ibaada mpya
oba si kusinza kupya mu ddiini wabula Allah subhanahu wa ta'ala katabahu hatta ala alladhina min qablina Allah yakulalika n'abo abaaliwo olubereberye lwaffe okusiiba kuno yakubalalikako era kyekigambo ekisooka tojagamba nti mulembe gwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama gwokka Allah gwe yalalikako okusiiba gw'okirabe ng'ekibonerezo wabula n'abo ab'emirembe egyasooka Allah subhanahu wa ta'ala nabo yabalalikako okusiiba. Ate ekyokubiri bw'oba otunulidde aya nga bw'etambula Allah yagamba kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba ala alladhina min qablikum nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaabakola ki abaabasookawo. So nga bw'olaba tusiiba nga bw'olaba amateeka agafuga okusiiba kwaffe kuno okw'obusiraamu ge mateeka agaafuganga okusiiba okwaba nabbi abaakola ki abaakulembera bonna Allah subhanahu wa ta'ala emirembe gye yalaalikako okusiiba baasiibanga ngaffe. Okusiiba okw'okubanga omuntu tojja kubaako koolya tojja kubaako koonywa tojja kugenda mu nsonga za bufumbo n'ebintu ebirala byonna nga bijja binnyonnyolwa ebikwata ku kusiiba. Ekyo kiba kyawukana oba oliawo ku nsiiba y'abantu abamu abatali basiraamu. Kuno tekuba kulumba wabula kubeera kunnyonnyola. W'osanga nti omuntu ajja kugamba nti nze nasiibye naye olina kugamba nti nze nasiibye muwogo nasiibye ennyama owulidde ago sige makulu agali mu kigambo kukola ki kusiiba. Era naawe Sheikh Ali omuntu aba akugambye nti nasiibye njala omuntu oyo liyale oba osuubira okugamba nti nasiibye enjala nalidde kasooli yekka oba aba yasiibye ng'ate wanywedde kyayi nasiibye mugaati ndidde byennyanja byokka aba teyasiibye liyale aba teyakoze ki aba teyasiibye. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Okwo bayita okusiiba kw'obusiraamu kwe kusiiba kwennyini okwaki okwannamaddala owulidde. Era omuntu aba tasiibye mu nsiiba eno nga bwe tusiiba aba tasiibye kikigambo ekikulu oba ekigambo ekituufu kyetuteekeddwa okuba nga tukozesa omuntu asobole okuba nti akitegeerera ddala bulungi. Ensonga endala wetuba twogera ku kusiiba okwaffe okw'abasiraamu omuntu omulala yagamba nawulyako omu ku TV namulabako ng'agamba n'abasiraamu bennyini abagamba nti basiibira ddala njala tebalya tebanywa nabo ddaku bagirya obudde bukoze ki bukedde. Kaakati n'olabanga omuntu ageraageranya ekintu mu bintu ebitakwatagana kati kikyayagala agamba nti olw'okuba nti kati nga bwe twogedde nti omuntu w'ogamba nti nasiibye toteekwa kulya kantu konna toteekwa kunywa kantu konna. Kaakati oli mu kwagala okulaga nti naye byasiiba bituufu ebyogamba nti nze nasiibye ennyama nze nasiibye soda nze nasiibye matooke olaga nti after all n'abo abasiraamu nabo ensiiba gye basiiba nabo ndaba bali obudde bukoze eki bukedde. Naye obudde ffe bwe tuba tulya ddaaku nga tujja okwongera okinnyonnyola ddaaku tetumulya budde nga bukedde. Ate ffe wano mu Buganda owulidde ekigambo kye bayita okusiiba mu makulu g'ekigambo okusiiba mu Buganda kiba kitegeeza omuntu obutalya budde kasita bukya. Ate okukya kwa wano waffe e Buganda si kwa ssaawa 6 mukola ekizungu kituufu si 6 ogw'ekiro era oli bwe tukabamu 6 nga nti omukaaga ogw'okumakya naye ffe wano waffe e Buganda ekigambo budde kukya wano obudde waffe tebukya ate no si wano wokka n'abalala bakimanyi nti mambya yakeesa obudde oba njuba kugwa. So wane waffe e Buganda ne saidi y'obusiraamu alhamdulillah yatuyamba nabyo nebikola ki nebikwatagana owulidde n'abantu abalala abantu bakimanyidde ddala nti kye bayita obudde okukya mambya emala kukola ki kusala. So si embala ey'ekizungu nti essaawa eziwera 6 nti kati obudde buba bukyuse. Ewaffe saidi y'obusiraamu nawane waffe Uganda ne mu nsi endala obudde bukyuka
nga emmambi emaze kukola ki emaze kusala so saawa 6 ogw'ekiro obudde buba bukyali kiro 6 7 8 9 10 11 paka emmambya lwekola ki lwesala ndoza saawa nga 11 n'ekitundu kakati noga nti kati emmambya esaze tugenze mu lunaku olukola ki lunaku oluddako so tutambula na njuba mambya bwesala kitegeeza enjuba egenda kuvaayo enjuba bwegwa omusana guba guweddeko ne tuyingira mu kiro so si kugamba nti abasiiba nabo balya ddaaku saawa 11 obudde bubeera bukedde nedda obudde buba tebunnaba kukya mu ntambula y'enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala y'enjuba n'ensi so kama kutiba ala alladhina min qablikum okuwekutyo kwe kusiiba oba kyekiseera ekisiibwa kibeera kiseera kya musana obudde obw'emisana bwe budde obusiiba omuntu bagamba nti nasiibye enjala kitegeeza obudde obw'omusana bwonna teyalidde oli bwagamba nti nasuze enjala kitegeeza nti obudde obw'ekiro bw'ataalidde so okwo kwe kusiiba Allah subhanahu wa ta'ala kwe yalaalika kubakkiriza abasiraamu abateekeddwa okuba nti basiiba nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateekateeka obwo ebujulizi obusooka bwe tusomye mu surah al-Baqara aya ya 83 okwo tugenda kwongerezaako hadithi y'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'evaako Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا أيو حديث أيو دي عبد الله بن عمر يرمو ebigambo ebitunyonyola kusiiba oba ku mpagi z'obusiraamu zonna 5 nga agamba nti wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti buniya al-islam ala 5 obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi 5 n'atandika okuzitumenyera n'atugamba nti empagi esooka shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah kwekakasa nti ddala tewali kiteekeddwa kubanga kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah yekka tine Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama naye mudduwe era mbaka we era mu ntambula ya hadithi mwe muli era etambulira ku aya kwa twagambye nti ya ayyuha alladhina amanu abange mwe abakola ki abakkiriza teri asobola kubeera mukkiriza okuggyako ng'asoose n'atoola ki shahada kyova olaba nga yabeera empagi embereberye mu sayidi eno ey'obusiraamu era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'agamba nti obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi 5 ng'empagi esooka kutola shahada owulidde yeyingiza omuntu mu busiraamu yeri ya ayyuha alladhina amanu wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti wa iqami ssala n'okuyimirizaawo essala wa itai zaka n'okuwa omusolo ogw'obusiraamu nga naye zaka wa sawmi ramadan n'okusiiba omwezi ogwa ramadan wa hajji baitillah n'okugenda okulambula ennyumba ya Allah ey'emizizo so empagi hadithi eyo netulaga nti okusiiba mpagi mu mpagi z'obusiraamu omuntu atateekeddwa kuba nti abuusa amaaso waliwo ne hadithi alladhi rawahu Talha bin Abdillah anna a'rabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama waliwo omusajja omu gwe twaliise mu nnakyalo ku mulembe gw'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama eyajja waali n'amugamba nti ya rasulallah owange gumbaka wa Allah akhbirni madha farada Allahu alayya min as-siyami nzize okusiiba omwezi ogwa Ramadan kwateeka ku buli muntu yenna oyo gwe tujja okutunulako insha Allahu ta'ala era ne bagamba tukola ki tusiiba kwegamba n'atali bw'aba asanze n'atali musiraamu naye agimanyi nti okusiiba kyateeka ku sayidi ey'abasiraamu era ensiiba eyo nga bwe tuginyonnyodde yensiiba obusiraamu gye bwalambika era na buli yenna yandyagadde okuba nti akola ki asiiba eyo yensiiba gye yateekeddwa okuba nti agoberera era mu ebyo ebinsanyusa ennyo omanyi ffe ng'abantu tuteekeddwa okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wakafaru biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa agamba nti abantu bamanya amaki amazima naye emitima gyabwe nijigala n'okugakola ki okugagoberera
lwaki nkyogera kati olwaleero kusiiba kati ffe tusiiba waliwo n'abalala abagamba nti bakola ki nabo basiiba naye amazima gali luddawa mu kusiiba kuno ani asiiba ebituufu amazima ge gano abasiraamu ensiba gye tusiiba yensiiba enki entuufu Allah yatugamba aya gyensomye nti wakafaru biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa bakanya okusiiba kuno kwetusiiba abamu abatali basiraamu naye nga nabo emitima gyabwe bamanyidde ddala nti kuno okusiiba kwetusiiba kwe kusiiba okuki okutuufu obujulizi bwensobola okuwa jasi buno bwa bulijjo ekisiibo kino bwe tuba tusiiba bwe tunaaba tunaasiiba olukuka abantu bonna mu ggwanga katugambe wano waffe Uganda abantu bonna beeteekerateekera okusiibulula abasiraamu abasiibi oba kitegeera okuviira ddala ku state house batera okubayita okugenda musikoleki tusibulukuke awulidde state house neyita nti pulezidenti akunganyiza abasiraamu agenda bakolaki akati nono nemmengo nayo yatandika okuyita palamenti nayo nasibulula KCCA amabanka ebitongole byonna kyenkana bikolaki bisiibulula abakolaki abasiiba ekitegeedde naye olaba nti bisiibulula kakati okusiiba kuli okulala okutaliko ensibo yaffe ey'obusiraamu gw'owulirayo abayita abantu okusibuka kitegeeza nti nabo bennyini bakikakasa nti kuno kwe kusiiba kubanga n'atali musiraamu akuyita okoleki osiibulukuke naye ng'ate atali musiraamu ayinza obutayita munne kusiibulukuke kubanga aba amanyidde ddala nti teyakoze eki teyesiibye abadde alya n'olwensonga eyo tukkirize amazima gano eddiini eno ey'obusiraamu gye gajja nago tukkirize nabbi sallallahu alaihi wasallama okusiiba kwe yajja nakwo nti era omuntu aba asiibye mu nsiiba etali eyo ekyo kyabeera asiibye kiba tekiriiyo wabula omuntu ateekeddwa okuba nti asiba nga tabadde alya n'olwensonga eyo tukkirize amazima gano eddiini eno ey'obusiraamu gye gajja nago tukkirize nabbi sallallahu alaihi wasallama okusiiba kwe yajja nakwo nti era omuntu aba asiibye mu nsiiba etali eyo ekyo kyabeera asiibye kiba tekiriiyo wabula omuntu ateekeddwa okuba nti asiba nga tamujeemu obujeemu okubanga sallallahu alaihi wasallama okusiiba kwe yajja nakwo nti era omuntu aba asiibye mu nsiiba etali eyo ekyo kyabeera asiibye kiba tekiriiyo wabula omuntu ateekeddwa okuba nti asiba nga tamujeemu obujeemu okubanga tebumubwasiiba bwati ani atalina kusiiba bwe mba nsiiba biki bye sikola byonna ebyo